abeera omutanda waffe simanyi byampuno bagamba nange byeyalidde oba kitaweeke yanywedde Namibia etamuli Luganda nali ndowooza Germany mu bigambo Katikkiro bye yatugamba naye Namibia abaana mmwe omutima guŋŋamba atali bulungi. Tufukamire ffenna twebaze Katonda alyoka akulembere eno eddemu ebirembe. Tufukamire tusabe twebaze Omutonzi alyoka akulembere eno eddemu ebirembe. Buli omu ali mulamusizaako ne nkubuuzaako munnange oli otya? Simanyi budde bw'olimu abakyebase mbasaba muzuukuke ensonga saagala agalamidde yavuga dda e Buganda. Abazuukuse dda mbeebaza mwe bali kuzuukuka era nga mbategeeza nange nazuukuse dda. Zoolaga omulungi tezirwa nabasuubizza nti nno muwagire enkola kubanga tuli mu lutalo olw'okununula Ssaabasajja Kabaka waffe w'Obwakabaka bwa Buganda era nga mbaweereza nsinziira mu nsi ye Buganda. Twewadde omulimu okumununula mu buwaŋŋanguse gye yawaŋŋangukira mu nsi z'amalungu era ne twewaayo okukungira ddala abantu 2,000,000 abagenda okumwaniriza lwagenda okukomawo. Tukyali ku mulama gwe gumu wano wembaweerereza puroguramu bunaatera okukya. Mu nsi yammwe ensi kigambo kya Luganda kitegeeza Buganda. Byenkola wano twabitandise dda newankubadde okubabuulira biri bibadde byatwekisize ebyatandise essaawa 6:09 ez'ekiro ky'olwaleero. Kaakati bunaatera okukeera zinaatera okuwera essaawa 12 tuli mu lugendo wano woolaba tuli mu mmotoka tweyunira ekifo ekisooka kye nabagambye okubalaga. Kaakati mu ddene mwe twetadde mwe balasinzidde okubalamusa tugenda ku lusozi Namuganga. Olusozi Namuganga ataluwulirangako mwenna lwali lwe mugenda okusooka okululaba lwe lusozi kwe baatuuzanga Kabaka okumuganga endwadde obusobe ebibamba byonna ng'era Kabaka wa Buganda bw'atuuzibwa ku lusozi Namuganga okumuganga. Okuganga kigambo kye kitegeeza okuwonya oba okutangira, tekitegeeza kuwonya, kitegeeza kutangira. Abali mu mmotoka bampa budde wano. Kitegeeza okutangira Ssaabasajja Kabaka. Luno nno lwe lusozi Ssekabaka Kintu kwe yajjanga eddagala eryamuwonyanga, teyalinnyanga nnyonyi, teyajjanjabibwanga Bajamani newankubadde nga embeera ez'ekyuka. Kuno kwe yanoganga eddagala ery'abaana be bonna, kwe yanoganga eddagala ly'Abambejja, Abalangira n'Ab'olulyo. Anti Sserulyo Lulanda singa teyalulanza tetwalituuse ku kiwu oba ku ntebe eya 36 ye tuwanjagiramu Kabaka abeere mulamu. Bye bigere bino ke kayimba ako kowulira ffenna tukoowoole Omukama atangire ensi eno eddemu emirembe. Kaakati nga bwe nabasuubiza sisuubiza ne situukiriza. Wentandikidde wano amaaso mugateekewo byonna nga bwe tubikola. Ngenda kubalaga byonna puroguramu eno egenda kubaamu byonna ng'omukuŋŋaanya bwe ngenda okukola ebigenda okubeera mu lunaku lwonna nga bwe lugenda okutambula. Mbanjulira ekitundu ky'okutambulira Ssaabasajja Kabaka okuwanjaga n'okusaba. Buno si busamize, si kweraguza, si kwerogozza. Temuleetamu bya ddiini. Ezo ddiini bwe buwangwa obwabali. Kuno kwe kusaba okw'enjawulo kwe tutembeeta nga tugenda mu nsozi ne bakabona be nabagambyeko abakulu ababiri, Omutaka Kasujjulubi ng'ali gyali akola ebibye, olwaleero Omulangira Juma Katebe nate era mmuleekaanira mwali wano wennyini we tutambulira nze okubanjulira. Amaaso ga Muganda gali mu ngalo ntegeeza nti ebitonotono ebitaweebuula bwa Kabaka nja kubibalaga kati weewali tutambula era tutembeeta tugenda. Puroguramu y'olunaku olwaleero mu puroguramu eno mugenda kutambula nange eri bweti. Kaakati tutetambula tugenda ku lusozi Namuganga ogenda kulutegeera. Okyokubiri nasabiddwa bwe ziwera ssaawa 12:09
nsabe essaala eno eyawamu nammwe mujja kuneegattako alina omusubbaawa kubanga esabirwa ku kitangaala. Ekyokusatu ngenda kubalagako katono ku bye tutwala ebitonotono ebitabwebuula bwa Kabaka ebyo bye twategekedde enkola ebiweebwayo ku taabamiruka obanga tabenaakulo obanga wali wennyini ewasinziira ku lwaliiro okusaba essaala. nja bibalagako ebitonotono wano nno wensinziira okwebaza mwenna be nnakubidde omulanga ne muwulira ne mwanukula ne mutuyambako ku nsonga y'amafuta n'ebitonotono. Mwewankubadde mwabadde bangi abamu mwansabye obutaayatulukiriza mannya naye ku luno lino nja ddyatula. Omumbejja Nabadda ow'e Scotland nkwebaza weebale nnyo weebalire ddala kyonna kye wakoze. Emisambwa gya Buganda gikuddizeewo bingi nnyo. Ag'amafuta twagafunye tweyanzizza. Oyo nno mwogeddeko nga nkyekasa okumwogera newankubadde tayagala kwogerwako. Nkwebaza era ngenda kukusabira ak'ensusso. Okutuuka n'okubalagako katono ye pulogulaamu ey'okusatu kuwa gye tulaze ne bwe wafaanana. Olusozi Namuganga lwe luliwa luli luddawa lufaanana lutya. Okunja kubalagako ku Mulangira bwe bakulembera obwakabaka bwa Buganda. Ono nga yakulembeddemu okusaba okw'enjawulo okusaba Ssaabasajja Kabaka ave mu buwaŋŋanguse. Ebyobutwa n'obulwadde ababikolako abajja okubibagamba buli omu akwatire waali eno nno ssaala nga yeesoose. Tugenda okutalaaga ebifo nga bwe nabibagambye bisatu abakungu ab'ekyama 9 n'ababiri be mwategedde. Omulangira mumutegedde saako ne jjajjaffe Omutaka Kasujjulubinga naye akola ebibye mu kiti kye. Nja mubalagako naye katini byakola sijja kubibalaga naye ye nja kumubalagako. Bwe naamala okubalaga ku kifo nja kubalagako katono ku kigenda mu maaso essaala y'Omulangira Katebe nga bw'agenda okugikola n'emikolo emitonotono egitaweebuula. Bwe naakimaliriza ngenda kukola okwanjula nga tuli mu kifo kyennyini okwaffe mmwe nga nze mbagayidinga nze akulembeddemu abakopi abali eyo n'abalangira n'abambejja ab'olulyo abagoberera ensonga. Nze ngenda okukulembera obbabuulira ki kye tugenda okukola ku lusozi era nja kuteekayo ennyanjula. Okusaba essaala ennene, tulina essaala ennene gye tugenda okusabira mu kifo ekimu ekinaaba ekyekyama era ng'eyo mujja kufuna ddoboozi temujja kufuna kifaananyi. Nja balaga nga tukiyingira naye siibalage biri munda naye munaawulira amaloboozi ku biki ebiri munda nammwe mubyegatteko. Ebifo byonna birina ababikuuma era ng'ababikuuma tugenda kusinziira eyo okufuna okwogera kwa kikuuma n'okutunnyonnyola ekifo kino kya mugaso ki eri Obwakabaka. Mubeere nga ate musabye nga n'okuyiga muyize. Okwogera kwa muzeeyi musajja omukulu akuuma ekifo Namuganga mugenda kukufuna. Olwo nno bw'anaamaliriza nga tuggalawo mbabuulira ate oluva eno tuzzaako ki. Kaakati mwetegeekerere. Essaawa ziweredde ddala ezaŋŋambiddwa 12:09. Eno y'essaala gye tugenda okusabira Omutanda. Essaala eno eriko ekifaananyi n'ekitangaala. Bw'atasobodde ogenda kuteekawo ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka ne bwe kiba ku ssimu yo okume omusubbaawa bwe bagwolina abalina akoota akaganda nammwe mukakume tutandike essaala. Kaakati essaala ewanjaga okoowoola omutonzi ku lw'Omutanda egamba bweti mwenna mugigoberere era ebigambo ebisembyayo tujja biddiramu wamu. Ayi kyetondeka Namugereka w'ebiramu byonna era alina obuyinza amaanyi obweyimirize n'obusaasizi, tusaba otukuumire ekisiikirize kyo era ng'ono ye Kimera Muwenda Mutebi owookubiri. Ono ye Sserulyo Lulanda Wangotabuukira Walungi Kafumu ka Muwunda Empagi Sseddugge y'Obwakabaka bw'ensi yo Buganda Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ayi kyetonde Katonda gwe ggulu liiso ddene Namugereka, nyweza Kabaka mu mukono gwo ogwa ddyo era tukusaba omujje mu bulumi obungi bwalimu
omusuuse n'obulwadde obumumazeeko emirembe. Ayi Omutonzi, kingiriza omutanda enkwe z'abalabe era omugye mu buwaŋŋanguse obutuuse n'omusuza mu mawanga ag'eddungu. Muyiweeko amazzi ag'emirembe agawonya addemu okufugirako abantu bo. Kaakati kino kye tugenda okusaba mwenna abali eyo ekigambo kino bwe nkimaliriza tugenda kukiddamu emirundi 3. Kye kino: Ayi kyetonde Katonda wonya kabaka waffe. Mukiddemu ogusooka. Ayi kyetonde Katonda wonya kabaka waffe. Mukiddemu ogwokubiri. Ayi kyetonde Katonda wonya kabaka waffe. Mukiddemu ogwokusatu. Mbeebaza nnyo mwenna abeegasse ku ssaala eya ssaawa 12 nga tutambula. Kaakati kambalageko ku bitonotono bye twateeseteese ng'ate bwe tuddukadduka okugenda ku lusozi kwe bagangira bakabaka okubawonya, ng'era olwaleero tukulembeddwamu Omulangira Katebe okugenda ku lusozi okutangira n'okwegayirira Omutonzi mu ssaala eyo esoose mugyeyambe. Kambalageko katono ate ngenda okuddamu okubalaga nga tutuuse ku lusozi Namuganga. Abaganda temubongo otambasaba kino nannyinimu yakitugamba. Omukulu yali ategedde ensonga kati ebyo mulaba nammwe. Yabeera omutanda waffe simanyi byampuno bagamba nange byalidde oba kitaweeke yanywedde Namibia etamuli Luganda. Nali ndowooza Germany mu bigambo Katikkiro bye yatugamba, naye Namibia abaana mmwe omutima guŋŋamba atali bulungi. Saagala agalamidde olwaleero oluyimba luno ndukoze mbulumi. Katikkiro nsaba otugamba amazima omutanda awatuufu waali. Kati nnyabo nassange Namugongo yazize n'emmere takyagirya kuba ebigenda mu maaso tabimanyi. Okay. Mukuluke eyo nnyo mu lugendo twatuuse dda mu lusozi tweyanjudde we tulina okweyanjula mu nnono era nga bwe tukimaze n'okwetegeekerera. Kaakati kansooke mbalageko ku lusozi lw'Omutonzi Namuganga we yateeka entebe ez'enjawulo bakabaka kwe bazze batuula okubaganga. Wano we muli mu kifo nga kabaka atuddewo okumuganga ne bye muwoza butwa. Kabaka wa Buganda tafa butwa. Bye biwoza kikyamu ku mutwe eyayiseeko wano ebyo tebikola. Mbiwakanya era nga mbikanyuga wala bigende. Abalyolyomi n'abatamwagaliza aboogera bino na biri n'obutaagaliza fenno nga mutusibako n'amawanga ge tutali. Katukole ekyetaagisa Buganda okufoomingibwawo oba okwegata bantu ab'enjawulo abajja bwali Buganda. N'abaasoma ebyafaayo mulimu abatategeera boogerayogera ebitajja. Oyo si Muganda, oyo si muki. Kale nno muswadde Obuganda bwekuŋŋaanya okuva mu bifo eby'enjawulo n'owulira abaava e Bunyolo era nga ne bw'oba wasoma bitabo bya bino bye tusoma mu kiraasi zino ez'Abazungu. Where did the Baganda come from? I hear from Abyssinia, Cameroon n'ewalala abaabisoma. So kaakati omuntu yenna okwegatta afuuka Obuganda ekimukakatako si kubanga kyekyo, kimukakatako okubanga yeeyise neeyisa eyo yennyini ekkirizibwa mu Buganda. Muleme kusosola bantu nammwe abaagala okutwala entebe z'ebyobufuzi okweyambisa kino ng'akatego musobole okunoonya akasipaaka oba entonokeze we mutandikira entalo naye ng'ekigendererwa kyammwe si Bwakabaka, ekigendererwa kyammwe bya bufuzi na kulya. Bino ebintu biri reserved eri abo bokka abo nno abategeera kye tuliko eky'obulamu bw'omutanda. Ebimu bye njogedde birowoozo byange. Luno kwe tuli lwe lusozi Namuganga. Katusooke tululambule nga tuyitira ku kamera ya Media Choice ey'omu bbanga.
kyattabbaawo lwaki munnaffe tewayogera akayimba kano kali mu Luganda saba n'abeeyo mu kawulire ab'Ebutambala n'ab'Egomba kiki ekyagwawo ekitamanywa bino ebizibu okujja ne bibimba ne wabula wanyega kiki naye ze kati si kyebaka nsiiba mu maziga ku bigambo by'empulira ne byendaba ate sinze kansaba mbagambe Buganda bwonna buli mu kizikiza yazza musango kigoba mulanga ona nkabya amaziga obutakoma bwe guba gwa Nnagomola mwandi tugambye ne tusonda ssente okugulibwa mmwe be kikwatako nsaba mutuyambe tuleme okuwoloma nga twejjusa tugenda kuswala ne mu mawanga batugereko nga bataasoma golodi gwe tulina ne tumufeebya laba bwe tumufugise kasasiro ebyomunju mu n'ebyomu nnyumba bibuuzaani by'omunju tebitottolwa kasujjulu binga nsaba otugambe munnaffe osirise nnyo toyogera okuba kusonda ssente tumuwonye mwe mugambe Abaganda tumusondere bibuuzaani gunsinze emizimu kko n'emisambwa ne Katonda Mukama yabakola obudde buzibye kye batannalaba mwa bakulu b'ebikamba kakasa mujja kubuuzibwa ebibuuzo bingi ng'ettala limaze okuzikira okuvaayo n'enkuba enduulu kibuuka bakulu be kikwatako sibawuliza byayitamu tetubimanyi ennaku yasusse mazima omwana wa Muteesa baabuwe afuuse mmomboze ddala mu nsi ye emikwano gy'ensi tegigendeka ennaku yeefuza abantu mu bibuga n'embyalo gy'empitirira bwe batyo owa Simayiro omuwenda beene eno embeera gy'alimu tesanyusa abantu ne puleesa z'abalinnye baatandise okufa ekimugunyu bw'abanga alagye eddala yamuluma abasawo baalagawo abavumuzi amansonyisonyi gassa olugave mufeeyo mwogere emberebezi ekyo nno nga mumaliriza okulambula olusozi Namuganga kantwale omukisa guno okuddamu okwebaza abaawulidde omulanga nga bwe tukyagenda mu maaso ate bwe tuva wano tuyina ewalala gye tulaga muyitireko mwini bokisi yange mwongere okutuwa amafuta zino si kuŋŋaanya nti oba nzitwala wange kulya nedda bw'otuyambako n'ebyo ebitonotono nga bwe nabibalazeeko ebitonotono okugenda mu bifo bino okwegayirira ne bwe mugenda mu makyaki mutwala ekiweebwayo omufaaza ne bwalwala mumujjanjaba bw'aba agenda okusaba emmisa nakusigibwa kw'abalwadde mumuwa amafuta abakungu bano abataka abeekuumidde mu nsozi ng'era bwe mubalaba mu bigere byabwe kutabamiruka zino eza Buganda okuli obuwangwa saako n'okusinza munnyambenga mubasiimenga n'akoze gino okumulekera kasukaali tekirina buzibu kati mujje mu inbox wensinzira wano okwebaza omukyala eyagenda mu Amerika naye nga Muganda onono nga maama wa Faaza mulamba eyannyambako mu ntegeeragana gye twaliko nangulirayo kamera eyo gye mulaba ey'omu bbanga drone ku kasente mu kukaanya ke twakolagana mu bye twakolaganamu maama nakagulamu drone yiiyo etuyambako okukola emirimu eyamba n'abataasonda si kubalangira naye wababeererawo nyabo nkwebaziza maama Faaza owe Boston nyaba nzaala okuva mu Kyenda my mother from another mother ngwebale nnyo kaakati ekyo kambeere nga neeyongerayo mu kitundu kino ekirala ngenda kukola okwanjula naye kambalageko okumulangira Katebe waali ali ku nsozi kuno atudde ng'essaala zinyooka bangi nnyo kwebali naye ye olw'okuba yeewoolwatu bwe ngenda okubalaga mwali mu kusaba n'okujja enzija y'eddagala okujja eddagala ettonotono erigenda okuba nga litangira aboolulyo saako nammwe abantu abeeyo musobola nammwe bw'oba olina omulwadde ate nno agita tagiwoomya omulangira abikolako ebyo bano abakaaba endwadde kubanga mu mukono gwe mulimu eddagala eriwonya yamanyi gy'alijja muyitire ku ssimu yange mbabuulire ekyokukola bwe mulaba oyo ye mulangira Katebe Juma Katebe we bakulembera obwakabaka bwa Buganda oyo nno nga yeewe ennono ennaku yagize ebbali newankubadde mwamugoba gy'alina okubeera ekibanga ne mumugoba n'emmengo
naye wamwamuwaŋŋangusiza mu ggwanga lye naye ye teyeerabira kubanga obulamu bwe si goloofa si mmotoka zinyirira obulamu bw'ebifo bya nsozi kasitaafuna kaagonja kaalirako ebinyeebwa ebibisi ng'olw'ensonga zinaakwajja katugende mu maaso kankole ennyanjula wano wennyini ku lusozi eyange ate bwe tugenda mu kusaba okwenjawulo bino byonna nga biwedde eno y'ennyanjula yange ku lusozi Namuganga. Kaakati wano wendi ndi mu nsozi z'e Namuganga. Olusozi lw'e Namuganga lwe lusozi oluliko eddagala eryawonyanga bakabaka okutandikira ku kintu n'abaana baabwe bonna baanoganga kuno kwolaba eddagala eyo yonna gy'olaba wano mu kitundu kino wano wendi. Ebintu bino njagala mbigambe nga mbigamba bategeevu bokka. Olunaku olwaleero nsaba n'obuwembofu bw'ekika ekyawaggulu atali mutegeevu obanga gwe neeyisaayo ndowooza mu ntegeera teyali awukanako n'embwa yange eno gye nzize nayo mu lusozi luno evidiyo eno siiyo. Tuzze okunoonyeza Ssaabasajja Kabaka obujjanjabi yagalagaana. Nsaba okubategeezaako nze simanyi by'Abazungu, siri mu Germany era Ssaabasajja Kabaka bw'aba yeetaaga obujjanjabi obw'abasawo abakugu Abazungu sibuwakanya. Bannange sibuwakanya yadde olunaku n'olumu. Kakati twabadde tuli awo ne batandika okutambuza amawulire nti Ssaabasajja Kabaka alina stress kwegamba embeera gye mumutuusizzaako egaanye. Kakati ffe abalumirirwa be muvuma ne tusalawo ne tugaaka tusukiremu. Olusozi Namuganga lwe lusozi lw'abajjajjaffe okuva ku kintu awataali nnyonyi yonna yakulinnya genda Germany oba genda kuli oba luddawa oba Namibia ne bajjanga kuno ne bakima eddagala ne beegayirira. Era wano wendi we wali entebe kati ng'eno yokka gye musobola okulaba naye entebe na wano ziri organized eno ye dining wano emisambwa we gituula nga giteesa ebiteeso eby'omwoyo eby'omutwe ebisobola okukujjanjaba munda. Nanakuwadde ne ŋŋamba kannoonye omulangira Katebe Kabaka w'emisambwa abalongo amayembe n'ebisigadde okusobola okunoonyeza Ssaabasajja Kabaka obujjanjabi. Naye naŋŋamba nti ekifo kino nakyo kirina omuyima waakyo ne ŋŋamba kankwate buli kamu ke nnina ŋŋende mu nsozi neegayirira abamu ku mikwano gye tulina okwetooloola eggwanga tusse enjawukana emabbali, tusse ebigambo ebingi emabbali, tusse ebyobufuzi emabbali, tusooke tulwanirire omutanda. Olaba n'embwa yawulidde omulanga neesobola okujja yino wano abamu muyinza obutagiraba obwedde eri wano ku lusozi lw'emisambwa enaaba nayo nejja. Kakati nsaba abategeevu mwekka muteeke vidiyo eno newankubadde ndikodingira ku ddoboozi lya simu muyinza obutaliwulira bulungi. Tuzze kunoonyeza Ssaabasajja Kabaka, tuzze kufukamira, tuzze kukuba mavi, tuzze kwegayirira, tuzze kuwanjaga omutanda ave mu buwaŋŋanguse. Kyonna kyakola mu buwaŋŋanguse akina Namibia nga bwe batwawulidde ebifaananyi ne bifuluma eyo gyali e Namibia. Tuzze wane wantu waffe walungi, tuli mu Buganda. Nolwe lusozi Namuganga lusozi lulungi, mulina buli omu kaasobola okuteekayo akatono n'ojja gwe kennyini ne weetuukira n'okuma ebyoto n'otuula ku lujjuliro n'otuula ku lwaliiro olw'emisambwa we gituula ne mwegayirira. Nze nange nawerekedde Kabaka w'emisambwa gwe mperekedde n'enzija wano. Kaakati mwenna mbasaba bannange musabye nnyo oba kino nkyogere ntya, leka nkyogere nkale nga bwe kiri. Nze nga kankaka nze Peter Emmanuel nasomera mu Kigo naye nakuwala nnyo ebiseera ebisinga nga bantu mmwe emabegaawo Kabaka lwabadde nga muyina bye mumulyako musobola okugenda ne muteekawo okusaba kw'amakanisa okwakajanja Kabaka tumusabire tukole ki bw'atuuse mu mbeera embi buli omu asala ndongo tewali amuliko. I swear upon the living God sinnalabawo yadde abalangira simanya abambejja simanya abaki nga bwe nabagamba omanyi nabagamba mujjukire ebigambo byange bulungi
nyina omulimo gwe nakola nga tesemumanyi naye aguntuma ne ngenda mu mbiri za Kabaka n'enzuula bino nabizuula nti abantu abaagala abantu ababba obuwanga bw'Abakabaka obuba bw'Abakabaka babubbye mu bifo babukolerako eddogo baagala kusuula Kabaka ddalu. Programu eyo nagikola weeri ne mulinki wano wansi ku programu eno ngenda gibateerako. Saagala nnyombe olwaleero tuyagala tudde wamu byebyo by'okuvumirira n'okwevumirira mu abaagala okumutta abaagala okumuvumiriza abaagala okumuloga abaagala okukola ki mwenna kaakati mubiteeke ebbali kubanga tolina kyofuna mu kufa kwa muntu tekiriiwo tolina kyofuna mu buyinike bwa muntu nga Ssaabasajja Kabaka. Tuzze wano twegayirire tuzze wano tusabe tuzze wano mu ddiiro ery'emisambu egirina obujjanjabi Namuganga n'olwe lusozi olwali luganga ba Kabaka ne babuuka bino ne babuuka bino ne babuuka entalo ne babuuka kino mpaka abalya mmere lwe bazze ate nga Baganda bennyini ne batandika okugattagatta ebintu mu nnono. Buno si bulogo njagala obbakakasa buno si bulogo buno si busabi nti oba mwazze kusaba nnyo oyo lwaki agenda eyo bino bye mwagala okusaanyaawo. Wano we wali obujjanjabi bwa Ssaabasajja Kabaka tuzze mu lusiisira okwetaba n'abakugu lwakuba sijja babalaga olwedde essaala zatandise edda waggulu mu nsozi ebifo ebitonotono buli kye bavaamu nja kukibalaga. Essaala zatandise edda n'okunoga eddagala ettonotono eri abo abalangira abambejja abo abanyinyiikirirwa n'abalumwa gino miti bannange temugamba nti wano waliwo obulogo egyo miti egyo gye mulaba egyo kwe kuli eddagala erisobola okuwonya bino bye bakuba simanya mu mpiso simanya ludda mazima biganye nkoowoola mbasaba mbeegayirira musooke muteeke ebyokunvuma ebbali kuba mwanvuma dda nze ebivumo tebikyanjigula nabimanyiira mwanvuma dda nkozesa resources entono zennina kakati wali ndi ku ssimu amakamera gagano gakwata birala nagaleese no wano ku nsozi wano byennyino gakwasa si byebyo sijja kubanga njogera biki ebikolebwa eno naye aze mu inbox yange nja kubuulira mbasaba mujje mu inbox tulwane Kabaka asooka ave mu bwaŋŋanguse mbasaba mukuba amavi bwegayirire nga bwendi wano ng'embwa yange bweri wano nga buli omu bwali wano nga benazze nabo bwe bali wano nga buli muntu azze wano bwali wano nammwe mwenna abali eyo nsaba mwegatte ku ssaala eno essaala egende ewa Tonda omutonzi atuyambe Kabaka waffe akome wave mu bwaŋŋanguse mwe muli wano mweyagala mulinako bannaffe abali e Bulaaya by choice nga mwe temwawaŋŋanguka nga gye muli mweyagalirayo bannange mutunuulire mulabe embeera nsaasira bannaddiini bulijjo Kabaka mumukozesa ab'ebivvulu bulijjo mumukozesa okumufunamu ssente abakola ki buli anoonya fundraising n'anoonya Kabaka amukyalire kati muli luddawa where are you seriously when our king is ali mu bwaŋŋanguse mazima ddala nga Kabaka ali mu bwaŋŋanguse wano weewali situjja kuyombera okuba ate bwe nyomberawo mazima si wange bakama bange bayinza okukiraba obubi wano si wange naye wano we wali emmeeza bino byonna ekifo kinene ennyongera nja kibalaga kule ebifaananyi by'omu bbanga kati nzize wano tukkaanye let us agree on one simple thing tusooke tukimalirize tusooke tukomyewo Kabaka waffe byonna bye nabagamba emabega ne mutabiwuliriza ne mutabaako na kye mukolawo tusooke tubisse ebbali tubyesonyiwe tusooke tujje Kabaka mu bwaŋŋanguse tusooke tumufunire eddagala awone tusooke tumugye mu buyinike tusooke tumugye mu nfaanana eyo akomewo nga namwe bwe muli nga muli herese nange nga bwendi wano nga nkyasobola okwesiga akazigo n'okutuuyana tusooke tubikole ebyo ebisigadde Mukama Katonda yalimanya tojja wano nti osuubira mpeera jangu okwekolera kyonna kyokolera tosuubira mpeera naffe ekituleese wano si lwakuba nti gye tubeera tetulina baana si lwakuba nti gye tubeera tetulinayo mirimu si lwakuba nti gye tubeera tetulinayo byakukola tuzze okwegatta tulabe nga tujja Kabaka waffe mu bwaŋŋanguse ate ffe situkisobola kuba nze simanyi likwata Namibia newankubadde bwemwegatta tusobola okugendayo naye simanyi bakwatayo nze kyensobola kwe kujja wano n'abantu abo abasoboka okuwanjagira ensonga tusooke tutaase Kabaka waffe mbaaniriza mu nsozi z'Ennamuganga eno gye tuli gye tukampinze okusobola okusabira obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka bwe tumala okubusabira ate tukole n'ebyetaagisa mpagaye tubikole nja kubikola mpaka ku kisembayo Mukama Katonda ebirala tubimulekere Mukama yalimanya kyalituwaamu Mukama yalimanya kyalitusasula Mukama yalimanya omuwendo gwali tuteera kukuwangulira eggwanga lyaffe entalo nga zino ezirimu abaseddekeza abaagala okusaanyaawo so mwebale nnyo mwebalire ddala ebisigadde mijabbira programs endala zendeeta njabbawaako ebitono ebigwanidde okuteeka mawulire ebitagwanidde tujja kulaba bwe tunaabikolamu ate oluvannyuma mwebale nnyo kakati munkubire kasimu awo mutegeere kikye mwetaaga amaanyi go geetaagisaawa mu kusabira Ssaabasajja Kabaka eno gye tuli mu nsozi z'Ennamuganga. Ebyo nga mbimaliriza bye mbagambye ntambula mbalageko ebitonotono. Olusozi Namuganga luliko ebyewalula. Kuliko enzizi ez'obutonzi ezirimu eddagala. Kuliko empuku ez'enjawulo nga kati ssaawa eno
waggulu eyo abakungu be nabagambye omwenda gye bali mu kusaba kwebali. Kuliko emiti buli gya kika egiriko eddagala eryawonyanga bakabaka endwadde. Kuliko tabamiruka oba kuliko entebe ez'emizizo okutuula abo abasandagibwa okwewonya n'okugangibwa. Luno lwe lusozi olwabeerangako abaganga ab'enjawulo era nga newankubadde nga temukimanyi mu myoyo saako ne mu bulamu bakyaliko abazitembeeta n'okuzisamirirako. Okusamira kitegeeza kusaba, sigamba byawongo na kuloga. Nange nze Peter Emmanuel nyina eddiini gye ngoberera era wamu mbategeeza obuwangwa bwa njawulo ate ku ddiini nabwo nga bukolebwa. Ndowooza tukkaanya abafaaza ne bapasita ne bamaseeka kitukikkaanyaako. Ekyo nga nkimaze kambalageko ku byewuunyisa ebitonotono. Kuliko ebinyonyi ebivaako eddagala nga bye birireeta. Kuliko emiti egyesimba. Kuliko ebyewalula nga nze nabirabye dda newankubadde mu ntiisa awo saakuttewo. Kuliko ebisolo ebyeyagalira ku nsozi zino. Ne mu bibira bye mulengera mulimu ebintu eby'enjawulo, miti egy'enjawulo ebiggyibwako amadagala. Kuliko emiti egyasimba emirandira mu nsozi nga giggyibwako eddagala. Eryo nno lyaba olulyo olulangira temukaaba. N'abantu ba bulijjo ntegeezeddwa nti abasobola okubayamba okuwona endwadde sibawa namba direct mwayitiriza enkwe. Abasinga muli bankwe, abalala mulumiriza n'ebitabakwatako. Abasinga mwagala kutabula kati oyitayo n'enkusengejja. Ndaba oba ogwanidde abalina abaana abalwadde obuyambi kwe buli kuno. Kaakati ebyo byembalazeeko ebitonotono ebiri ku lusozi Namuganga ebyo no biyamba mu kopi gwe yenyigiddemu. Katugende tusabe essaala eyo mu nsozi mu mpuku ey'enkizo ey'omutanda ey'omwoyo. Munono nga mwe tugenda okukoowoolera okusalamu ekigambo nti ali mu ddwaliro eryo erijjanjaba abalinako obuzibu ku mutwe. Ekyo tukisazaamu era kikoma wano ku lusozi Namuganga gye tugenda okukoowoolera bassekabaka mu ssaala ey'enjawulo era kaŋŋende bunnambiro tugitandikirewo. Producer Bang. Kino kitambabeera bange kambagulire n'omukumba kamera. Ensene yonoonese nnyo tekyawomesa naddooka ez'entiddemu. Nazibu n'obuwangwa n'ennono zaffe bajjajjaffe baali babukwata ng'ekyatika. Empisa n'entambula zaabwe zaali nnungi okuweesa ekitiibwa Katonda. Omukyala natambula nasimbo ng'awoomye okukamala ennaku biddo. Kaakati wano we tutuuse weewali omulyango oguyingira mu ssinzizo ery'obutonzi eryetondawo eritali zimbe eritaasonderwa nga Mukama Katonda yaliwunda ku lw'abakabaka era nga ne bassekabaka bajjanga wano mu nkola n'okutumyawo eddagala. Eno ne weewaabanga essaala. Ngenda kuyingirayo tewayingizibwa kamera okujjako nakkiriziddwa nti essaala eno nange saagikutte mu mutwe ngiyingize ku lupapula nfune akatooki akatono nsobole okugisoma nga nammwe muwulira. Mu mpuku munda eno ngenda kuzannyawo ebifaananyi ebirala. Sijja kubalaga kiri munda eno naye nga ye essaala mujja giwulira kuba nina ekyuma ekirikodinga amaloboozi. Kale nno mu mpuku mwennyingira muno abaliyo bannindiridde okulembera ku lwammwe abantu abakopi bannannyini bwakabaka kubanga ye essaala y'obwakabaka beekwatako baagisabye dda. Mu butuufu mpeekeera kubanga mbadde n'omubiri gwe mumanyi sirinnya nnyo ku nsozi olwaleero bankamudde. Katugende mu kitundu eky'essaala mwenna wamu gye mugenda okwegattamu nga nze olwaleero yalondeddwa ku lw'abakopi obba kulemberamu mu kifaananyi ky'eddiini mpita faaza w'olwaleero obanga nze mukulembeze mu ssaala eno eya Ssaabasajja Kabaka. Munono mwe tugenda okukoowoolera ne ku bassekabaka ku lwaffe abakopi nga nze mukopi akulembedde Kankaka ow'Ekinyomo omunyuma w'ekyasa mu Buddu nga jjajjange yenna Kigoye. Kitange Kigoye ye Katikkiro w'ekika nange nja kwesabira kuba nange siri mutene mu kubakulembera.
Essaala kanyingire nfukamire era ngitandikirewo. Mwena mwewombeeke, mwesengereze mu myoyo, mwekakkanye, wonna wooli tova ku byokola wabula tayo akaseera katono tusabe. Essaala egenda bweti, ngisoma mpola mpola ku lupapula. Ku lw'abalongo emizimu, ku lw'abalongo emizimu, emisambwa n'amayambi g'empya, ku lw'eggye ery'omu ggulu, ery'omu bbanga, ery'oku nsi, ku myalire egya wansi mu ttaka, ku lw'emyoyo gyonna emiramu egyetondodde omutonzi, ku lwa jjajjaffe Ssewamala oyo walusi mu nsi ya Buganda, ku lwa Katonda omulamu ayinza byonna, tukkiriza nti gwe kyetondeka, Namugereka waffe era Katonda wa bajjajjaffe, omutonzi w'ebintu byonna ebirabika n'ebitalabika, eyabaawo ng'ebintu byonna tebinnabaawo mu bwakibaawo, gwe buyinza, gwe maanyi, gwe bulamu. Tusinzidde wano ku yeekaalu gye wateekateeka era n'ogiteekako obuganga era n'ogituuma Namuganga. Era nga wano wozoogangira bakabaka bonna endwadde, eddalu, obusobe, obutaagaliza n'obulabe bwonna bwe basobola okusisinkana nga bakulembererako ensi yo Buganda. Wano wobagangira obulabe bwonna okuva eri abalabe abasongola ebitala by'okufa, abaweereza ennimi ez'obusagwa, byonna byagangibwa era bibaddenga bikoma wano ku Namuganga. Wano we wateeka emiddo, emirandira, ebinyonyi, ebyewalula, saako ebyo byonna ebyetaagisa n'emyaliiro okunoonyezebwa obuyambi bw'Abakabaka. Osinzibwenga, otenderezebwenga, omugulumivu okuyita ku nsozi zonna, ekisa n'okusaasira ebiva gy'oli bibeerenga eri omuweerezaawo, era oyo akulembererako obwakabaka nga ye Mpagi Sseddugge, yesindika kitagenda, kafumu ka munda, fumu lyebongera mu bwengula, serulyo Lulanda, pemenku nnyini byonna eby'omu nsi Buganda, mufumbya Ganda nantabalirira batyabi, Saabataka Cuucu, Kalema ka Nsinjo, Wango Tabuukira Walungi Sekkesa, Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda Ssaabasajja Kimera Muwenda Mutebi owookubiri, ajirirwe okusaasira, ajirirwe okuwonyezebwa, ajirirwe okusaasirwa era n'okuggyibwa mu buwaŋŋanguse mu mirembe nga talina kimutuuseeko. Nga bwe walambika abaamusooka, tubakuweereza nga tubasaba okumuyamba n'okumusabira. Wano nno gwawuliriza essaala we nasabiddwa okumenya amannya n'okukoowoola ku bassekabaka bonna okuyamba ku munnaabwe owa 36 okuva ku lusozi luno olwa Kintu kwe yajjanga eddagala. Kaakati essaala ekyeyongerayo wano gululyo, essaala eno kwe tugenda okukoowoolera bassekabaka. Tukoowoola bassekabaka ba Buganda, Ssekabaka Kintu, Ssekabaka Chwasooka, Kimera ow'Ebumera, Ssekabaka Ttembo ow'Ebujuuko, Ssekabaka Kiggala ow'Eddambwe, Ssekabaka Kiyimba ow'Essentema, Ssekabaka Kayima, Ssekabaka Kayima ow'e Nabulagala, Ssekabaka Nakibinge ow'e Kongojje, Ssekabaka Mulondo ow'e Bulondo,
Ssekabaka Jemba ow'Ebubango, Ssekabaka Ssuuna asooka ow'Ejjimbo, Ssekabaka Ssekamaanya ow'Ekkongojje, Ssekabaka Kimbuga ow'Ebugwanya, Ssekabaka Kateregga ow'Ebuteregga, Ssekabaka Mutebi asooka ow'Ekkongojje, Ssekabaka Jjuuko ow'Ebujuuko, Ssekabaka Kayemba ow'Ennabulagala, Ssekabaka Tebandeke ow'Ebundeke, Ssekabaka Ndawula ow'Emusaba, Ssekabaka Kagulu ow'Ebbuga, Ssekabaka Kikulwe ow'Ekaliiti, Ssekabaka Mawanda ow'Esserinnya, Ssekabaka Mwanga asooka ow'Ekavumba, Ssekabaka Namugala ow'Emuyomba, Ssekabaka Kyabaggu ow'Ekyebando, Ssekabaka Jjunju ow'Eruwunga, Ssekabaka Ssemakookiro ow'Ekisimbiri, Ssekabaka Kamaanya ow'Ekasengejje, Ssekabaka Ssuuna ow'Okubiri ow'Ewamala, Ssekabaka Muteesa asooka ow'Ennabulagala, Ssekabaka Mwanga ow'Okubiri ow'Ennabulagala, Ssekabaka Kiweewa ow'Emasanafu, Ssekabaka Kalema ow'Emmende, Ssekabaka Kyo ow'Okubiri ow'Ennabulagala, saako Ssekabaka Muteesa ow'Okubiri ow'Ennabulagala. Tusaba bassekabaka ekisa n'okusaasira ebyajjira gye muli era nga bye biva ewa Katonda bijiribwenga era bibeerenga eri abaweereza abo bonna Ssekabaka, naye okusinga Wangotabuuka Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda, Kimera Muwenda Mutebi ow'Okubiri. Tugenda kuddamu ebigambo bye twasabye ebyasembyeyo kubiddamu emirundi 3 mu ssaala eyasoose ku ssaawa 12:09 era bigenda bwe biti bwe nkimala ali ku puroguramu nga naawe okiddamu. Ayi kyetonde Katonda wonya Kabaka waffe, mukiddemu. Ogwokubiri, ayi kyetonde Katonda wonya Kabaka waffe. Ogwokubiri, ayi kyetonde Katonda wonya Kabaka waffe, mukiddemu. Ogwokusatu. Okay. Abaganda temubongo otambasaba kino nannyinimu yakitugamba ng'omukulu yali ategedde ensonga kati ebyo mulaba nammwe yabeera omutanda waffe simanyi byampuno bagamba nange byeyalidde oba kitaweeke yanywedde Namibia etamuli Luganda. Nga tuvudde okusaba n'okwegayirira mu ssaala eyo, obudde bugenderedde. Alaba vidiyo eno tutuuse mu ssaawa 9 era nga twasabibwa okuva ku lusozi luno ng'enjuba tennagwa. Bwe tubanga tumaze okuwanjaga, kakati tuli mu kuwumbawumba, mbatwala mu kwogera kw'omukuuma ono nno nga yakuuma olusozi luno olw'Ennamuganga. Katugende butereevu mu kwogera kwe kuno nno nga kwe kunaasembayo okukola ate ekiddako ekinaaba ekyekyama mwe mujja kukoma ku kwogera kwe. Oluvannyuma mbabuulira ekiddako. Kuno kwe kwogera kw'omukuuma lusozi Namuganga. So tubalamusizza nnyo mwenna, tubayozaayoza bye mutuuseeko. Nate era tuli mu nnaku mu kiyongobero olwa bye tuwulira bye tutakakasa ku mbeera y'obulamu bw'Omutanda. Naye tutindiza eggendo nga tutegeera nti kino kye kimu ku bifo ebikulu mu Bwakabaka obwa Buganda n'ensi yonna. Ebyo ebirowoozebwako era nga nze simanyi zize kuwabulibwa kya muganyulo ki era kya buzito ki eri Obwakabaka bwaffe, naye okusingira ddala mu kiseera kino eky'okusoomoozebwa eri Kabaka waffe. Sigenda kuba nti nno nze mbyogerera kuba nze ndi munoonyereza, nze sibimanyi. Nze nsanyusa okulaba. Weebale okukuuma. Ekifo kifaanana bulungi. Nawuliddeko emboozi nti Kabaka
ali Namibia bwenze ne ntunulira ekifo kino ne ŋŋamba bannange lwaki tali wano kubanga nalabye nge wano walungi nnyo okusinga eri naye siisale bigambo muziika ntandike n'amannya go ssebo amanya ga Kabaka erinnya nze Mubiru Namuganga yemuzeeyi ekifo kino bwe tuli kiyitibwa kitya? Ekifo kino kiyitibwa Namuganga. Ekifo kino kiyitibwa Namuganga. Batuwa endagiriro atamanyi Namuganga gyali? Bw'oba ova Kampala okwata ekkubo n'okwata Mukono otuuka Mukono n'okwata Kayunga Road otuuka e Kayunga n'otuuka e Kabimbiri paka Kasawo eggombolola ya Ssaabasajja Kabaka eyamituba 6 Kasawo era mu gundi eno ekitundu kino Namuganga mwe kiri mazima naye nga okuva emabega mu Bwakabaka eggombolola eno eyina emiruka 11 so kakati omuntu ava e Kampala abuuza pa bw'atuuka e Kasawo aba atuuse Namuganga mazima kuba wano tuli Njegoyego kilomita ngemu n'ekitundu okutuuka ku Luweero kasita obuuka lwajjali ng'olusaze okudda e Luweero district. Olusozi luno we lutudde lwe luvaako erinnya ly'ekitundu kino kyonna oba ly'erinnya lya kifo kino kyokka? Erinnya eryo lya kifo kino naye olw'okuba nti lwe lutwala eggombolola eno kibava baluyita Seeta Namuganga. Mazima olusozi Namuganga. Nawulirako ku kigambo Namuganga edda ng'okutegeera kwa nkukyali kutono nnyo newankubadde nakati era tekunagaziwa nnyo naye nga baŋŋamba lwe lusozi oluganga ba Kabaka olukugamba obukulu bwalwo mu lulyo era kintindizza eggendo bwe nasanze Kabaka Katebe bwe nasanze Omulangira Katebe ne ŋŋamba waayi kanzije naye ate bwe tusanze omukuuma n'akunkwasa nfune okunnyonnyolwa essebo kantegeera obukulu ennono saako obuwangwa obuli mu kifo kino Namuganga. Ekifo kya Namuganga era ekiruyisa Namuganga kugamba okuva emabegako yonna kwalingako abaganga nga tebaganga miti baganga bantu kugayi Namuganga n'abanga yitaganga miti aganga baki bantu okuviira ddala ku mulembe gwa Kabaka Kintu nga kwe kuva eddagala erijjanjaba abaana ba Kabaka Kintu era be balangira n'abaki n'abambejja kuno kwe kwavanga eddagala eryaganga abaana ba Kintu naye kennyini ng'era eddagala bwe livaana Namuganga nga lyanikibwa wali ekyalo bakiyita Kyanika waliwo n'olwazi awayanikibwanga eddagala eryo ne livaawo ne ligenda paka wali ku ddinde essebo kati ekitegeeza tinakati eddagala likyaliko era oliraba eriri lyemeza lyokka buli ddagala ly'oyagala lyonna ku Namuganga kuno kweri naligwa limu Lubowa ani Ologoma byonna obisangako temulisimbako busimba tetusimbako simba era lyemeza lyokka naguno gwako emyaka nga 13 oba 4 eddagala eryo kweriri emyaka egyo gyonna libaddeko kweriri nakati okuleka abalya mmere abakyamu be baagala okwagenda nga baligira naye era mbadde nkyabategeeze nga mbalaga ekituufu kino kyekituufu mazima eddagala eryo nkyalikuumidde ddala era bulungi. Omanyi bw'oyogedde ekigambo nti kuno kwe kwavanga abaganga ate nga kwe kuli n'eddagala eriganga abaana ba Kintu omuva olulyo olutukulembera kitegeeza luzze lulanda ng'obujjanjabi n'abalala nga buva kuno. Nkutegedde bulungi. Bujjanjabi bwa kikaaki bwa ndwadde zino zikagwirawo bwa ndwadde za mwoyo za mitima ndwadde zaki endwadde zikagwirawo omusujja kweriri okuganga okunyweza olw'abantu abakyamu era kweriri njagala okugenda mu lulyo ebitonotono ffe aba bulijjo bye tusobola okutegeera
omutanda Ssaabasajja Kabaka abadde munafunafu ekigambo kimbuze eky'Oluganda kyeboogera wano waliwo enkola eyinza omuyambako nga kwe tugattiriza ey'ejjamani kuba tuwulira wabeerawo obujjanjabi obuva emitala w'amayanja wano wo tewaliiwo kiyinza kutuyambako omutanda n'atereera ate kibulewo kiti weekiri buwulire lwakuba nti omulembe gw'aba magulu meeru buli alwalamu ayagala amale kutuukako wa bulaayi naye nga webuuze Kabaka Kintu bwe yabeererawo nga n'ennyonyi tezinnabaawo naye tebaawonanga era oluli olwo lwandibadde lutuuka ebiseera bino nga tewaliwo ddagala lyaffe lino ezaaliranwa weeriri waliwoko enkola gye tuyinza okukola ne tuli mutuusaako kubanze ndi mweraliikirivu ng'ekifo kino kikuumye ng'obuwangwa kwebuli ng'eddagala kweriri ebifo byonna sirabye kitaagule era ojja kubiraba ebifo byonna tonaba wano yentandikwa y'embuga ya Namugamba naye nga kuliko ebifo ebirala byonna embuga z'Abandawula embuga z'Ababbaamu embuga za Muwanga zonna kwezirisewo naye kye neebuuza nga teziyambye mutanda okuva mu mbeera gy'alimu anti kaakati kugamba nti ebifo bino ffe abakulu waggulu eyo abamu bamanyi naye tebaagala kukozesa mazima kutuukiriza ekyo ekyandibadde kiyamba omutanda mazima naye ng'ate ffe weetuli tusobola okuyambako obuweereza mukyasobola obbumbuwa mazima ekigambo ekyo nga kirungi nnyo mukyali bagumu mukyanyweredde ku nsonga tunyweredde ku nnono yaffe naye ekiremesezza kye kinnemye okumanya wakati kati awo ndowooza abalina okukola enkola edda okuva mu kintu ani yajjanga okukima obujjanjabi buno yasindikanga ababaka yeetuukiranga yasindikanga ababaka ne bajja nebiyita ekirukangaawo yakolaki naye yeetikka essebo mazima ebyo biba byama bya munda nkutegedde muzeeyi ekirukangaawo akolaki ekyo kyokitegedde ebyo biba byama essebo mazima ddala mu twekisiza omwo mulimu bingi nnyo bingi byentegedde nti era singa ne kati byalisobose kale ensi kwonooneka naye otuwabudde njagala okwebuuza oyinza okwagala okutuuka ku mukulu kinaagamba nti ate ani oyo ng'olina okuyita mu mitendera kakati woogiyitiramu sebo tegiba myangu mazima so nga ekituufu kibaawo noga nti kino nno twandikikozeeko bwe tuti okusobola okutaasa kino naye entuukayo eyinza okuba enzibu okusobola okuteekawo gwe kyolowooza okumutuukako byafuuka byampapula byalinnya byaki nze waliwo n'eŋŋombe ennaku zino buuza gundi era okuva emabega buli kibuuzibwa buuza gundi era sebo kyaliwo okuva emabega era kyovula abaabuuzanga mwana waani yagala kino mwana waani obuli akagamba ako kakati byebizze ku guno omulembe gw'abayivu olina kuyita mu mpapula ova mu ofiisi eno oddemu eno kakati ng'olwo ekiri tekyeyongera kizimba gwabika mazima obulamu waba tewali mazima kakati mu butuufu mpulidde ky'oŋŋambye era nkitegedde naye waliwo obulwadde obw'omwoyo guno nga sirowooza tewaliwo nkola gye mukola oba mukyakolera ddala nga musaba saako n'okwegayirira wabeerewo ekikyuka tusobola kwegayirira nga tusinziira eno mu nsozi wabeerewo ekikyuka ne baba bakoze obujeemu ne batatuuka eno waliwo obusobozi bw'okwegayirira n'okufukamira n'okukola enkola at least wabeewo ekibaawo nga wakyaliwo obujeemu buli fessebo era tukikola ekyokulaba nga wadde waliwo abajeemu fe tukola omukolo eno oba emirimu okuseesaamu n'okwegayirira emisange gyaffe okulaba nga gundi embeera ebadde embi ekyukamu
mazima wabawo n'okugabula ebijjulo ng'ebyo kakati y'ensonga eyo ssebo omanyi neesibye nnyo ku kyakabaka naye ate eriyo n'abantu obuntu abalala nga ye embeera awulira ekifo kino kikkirizibwa omuntu wa bulijjo omuganda alemereddwa alina embeera y'obulamu emunyiga okukinoonya neyeegayiririramu n'afunayo obujjanjabi era ssebo oluggi lugule kubanga kiyamba omutanda n'olulyo lwe nekiyamba n'abantu be omanyi mbadde ntidde nga ŋŋamba nti kikola ku balulyo kikola ku ennyumba y'omukulu kati kyenkugamba nti kabaka ye okufuba wano nga mu Buganda bw'okimanyi nti kabaka ayinza okufuna omuzaana oba n'abagereka ng'amugja mu nseenene n'amugja kati nga bwe tuyina ow'omusu najjinda kakati ne tuba kugamba senga baali nti tebajjanjabibwa kakati abo yandibajjengawa mazima kakati ebika byonna n'amawanga gonna gajjanjabibwa ssebo mazima kitegeeza nga nkalubiriddwa mpulira obuzibu ayagala okulaba emikisa gy'okutereera ayagala okuwona obulwadde bintu bingi taata bitali bya busika kino eno kitegeeza sikomye bukomi kujja kwetaba mu kubuuza bibuuzo bikwatagana ku mutanda wabula abamu mbayigidde obayigidde kuba eki munnange ffe abatali balangira abakopi ffe bannannyini bwakabaka kituluma nnyo ku sayidi eri naye naffe tuba n'ebizibu ebyaffe mazima ddala ntegedde mu bakopi mwe nkugambye nti kabaka mwajja omuzaana mwajja okuzaala abalangira n'abaki n'abambejja so tulina kuba balamu tulina kubaawo kubanga era bw'olaba nti ono nti mu b'emmamba yakawasayo abakyala bwe bati mu nseenene yakawasayo bwe bati mu njovu era obiwulira ebigambo ebyo mazima nkutegedde bulungi okay mbeebaza nnyo mwenna era nziramu ak'ensusu okwebaza abaatuwagidde okutuwaayo ku mafuta amatonotono obuwagizi bwabadde bwe buubwo butonotono engeri nti tekwabadde kulya kukkuta yadde okusondeeza okutwala ezitera okutulangiza nga tuzikozeemu bye tutababuulidde mbeebaza nnyo abaasobodde mukensuso bw'oliba oŋŋambye nkwogereko ndiyogera erinnya kakati kambabuulire ekiddako bwe tuva ku lusozi Namuganga tugenda ku byoto okuma mu byoto eby'emisambu egy'enjawulo ebiri mu kifo ky'essobola bagamba kati ng'era mwabagenda okujja mu kabokisi nja kubasaba obuyambi ku luno nga bujja kusingako katono newankubadde era bujja kuba butonotono okugenda ate okukumamu kubanga wano nno zaabadde za buyonjo wali ntwala piikaapu omuli ebyo ebinsabiddwa nga bya miti egy'enjawulo egigenda ku byoto era egigenda okukuŋŋaanyizibwa mu biro bibiri okuva leero lwe mulabye pulogulaamu endala lwe muliddamu ogiraba ekiro kimu nja kuba nkuŋŋaanya ekyokubiri kasita mala okugula tugenda okukuma mu byoto ebyo kakati muyitire ku ssimu 0782 05 7604 ng'erinnya eryewandiiseeko ya MTN Emmanuel Peter Kankaka kwe mugenda okusinziira ku WhatsApp ojja kumbuuliza ku nnamba 0702 8 59 noddamu 59 ogwokubiri 0702815959 eyo nonga ya Airtel togiyisaako ssente togiyisaako buyambi wabula osobola okugiyisaako bubaka obwa WhatsApp n'olw'ensonga eyo katweyuna akadde kuba twasabiddwa okuvaayo eno ng'enjuba tennagwa mulindirire ebikolwa mweddaabulule musabe era nga guno gwe gwange nammwe abagubaddeko buli omu akola ogugwe nsembayo na kino waliwo eyambuuzizza ekibuuzo ti lwaki owakanya okuba nga Ssaabasajja Kabaka teyaweebwa butwa
kankitwale nti nammwe mukyebuuza nkiddiremu wano. Nze Ssaalongo Kanka Kapita sigaba butwa, simanyi bwe babuwa, simanyi ani asobola kubuwa. Situukirirangako Mutanda kumubuuza kibuuzo ekyo yadde abamuliraanye. N'olwekyo sikimanyi. Sikiwakanya eri akimanyi eri akirinako obujulizi, naye ate sikiwagira kuba sikimanyi ate sirina bujulizi. Ekibuuzo ekyokubiri mwambuuziza lwaki olaga ebifo byaffe eby'obuwangwa mu kamera. Amaaso g'Omuganda gali mu ngalo. Obutalaga byekusifu tekitegeeza nti sijja babuulira nti abo mu buwangwa gye bali balina kye bakola. Ekintu ekyo nkikola ekisooka kuba ndi w'amawulire ogwo gwe tukola. Ekyokubiri nti nno munaamanya mutya nti nno emitima ke gibeewanise waliwo ekikolebwa. Abali mu Buganda mu bifo ebirina okukola balemwa okubabuulira yadde aboogezi. Eriyo abaweebwa omulimo gw'okwapudeetinga okubuulira Abaganda abatali kuno n'abali e Bulaaya abatalaba bigenda mu maaso okubabuulira we bituuse. Bo basasulwa misaala olw'okuba nti baasoma, ennono tewali agyogerera. Era nange siri mwogezi waayo, nkola ekyo ekyange ne nkireka ne nzirayo mu byange. Era kye mbalagako kyekyo ekitono, emitima gibakkakkane mukakase nti abo abatonotono abakyalimu ensa mu buwangwa bakyasobola okukola ebyo ebibakakatako. So be mbaleetera kubanga teguli muli bavunaana nti baali luddawa singa akabi kagwa. Tetugaana kabaka alwala era ava mu bulamu bw'ensi eno kye kireetawo bassekabaka abalala. Noono waffe si kyuma, naye ate tetumukkiriza kugenda bw'atyo mu nkola entegekeza abalabe ab'Obwakabaka. Nedda. So mbalaga nti tukole ekyo ekisoboka. Ekisembayo nze siri musawo wa kizungu, saasoma busawo. Kyokka kye nsobolanga kankaka kwe kwebuuza. Bwe neebuuza ne mbulirwa ekyokukola kwe kutambula. Abaganda mulina n'ekigambo okwetambulirako. Nange ate nze seetambulirako nga nze bwe guli nsanga ndigwekolera. Naye Ssaabasajja Kabaka tasobola kubeera buli wamu. Tukiwa nti nno be yawa okumukolerako bamukolera byoya bya nswa. Kigambo sireete kinene nti tebalina kye bakola naye ebyoya by'enswa mukitegedde. Kaakati ffe katuteekewo enkola eyaffe esobola era kwe musobola okwegatta. Buli omu amanye waakwata mu mulembe guno omutebi ogwa digito wano wokka we tusobola okuyisa obubaka. Nsiima bwongerwa, nsaba kusonyiibwa w'ensobezza, mu nsonyiwa ebyayita ne bennanyiiza be tutera okuva mu mbeera ne twebuulira ebisongovu bikomenga ku ssimu oba mu buntu. Naye mu ggwanga eryawamu twegattenga okukola ekyetaagisa. Mbasaba munsonyiire ddala bwe mba nnyina kye nabasobya ekikadde, ate era nange nasonyiwa abo abampaayira. Ku byonna bye mumpaayidde by'essiri nkyali w'amaanyi nnyo era nga obutageesoma ngakozesa okuyamba ensi yange. Ku luno mbasiibudde nimbalindirira mu kitundu ekyo ekirala mwe ŋŋenda okubabuulirira eby'enjawulo. Munteereko obubaka bw'okumpabula bw'otabuyisa mu comment section, buyise ku ssimu yange, recordinga audio ennyimpi oba owandiika Oluganda. Tesigana kumbuuza sibakanga, nedda buuza ky'oyagala nja kukiddamu. Mbasiibudde omulundi guno, ate katwamuke tweyanule ku lusozi lw'Omutonzi na Muganga. Sammuze njogerera sama weita wabuwangwa bwaffe n'ennono omwana
seefuuse ekirala n'omulembe kiddaladdala okuziisa eggwanga lino n'ensojjiza ku ttaka kasita twebalaba ennono zaffe n'obuwangwa obwaffe ne tufuuka ekyeneena ffe tuli mwana wa muddugavu etukopperera ebyebyabeeru tebitugasa kati mbasaba twewongerere tufukamire nga twenenya gguludde n'atuddiramu enzikiriza y'obuwangwa bwaffe n'ennono abange bw'ogikumirira ekyusa empisa zoonodda ku nnono yammwe yewammwe yeeka ne katonda eyakutonda mu ggwanga lyo yali mugezi teyali nsobi yenakamu wakulabanga okutyobodde n'anyiiga n'abikubanga bigwagoza n'alatta ogonda n'akyusa olw'essuula awabadde amaziga n'ofuna ku ddembe omudibo awakanga bugoba abaana abawala ne bafuna ku bufumbo buwangwa bwaffe bwali munye ekyama obugoberera bwattu emikisa gikusanga bajjajjaffe baalina nnyo n'ekisa tebayitanga ku bantu era bafunanga emikisa naye kati obwasseruganda mpaawo twewalala bwalanye entalo zaafuuka ensonga wagala n'abannange bwaggwawo tusabe egguludde n'atusaasire busaasizi muno omulembe kiddaladdala okuziisa eggwanga lino n'ensojji